okusinziira ku genfuna bannayuganda abakunukkiriza mu bukadde 10 nga babadde balina ewaabwe we basula balabika boolekedde okubeera homeless. Tubadde tuwulira nti bannayuganda abazimba amaka gaabwe abagula n'amataka gaabwe bajja ne babasenda. For example, abaali bazimba mu ntobazi y'omu Lwigi. This time round naawe ali kasozi ali ku lukalu atali mu ntobazi, kino tekigenda kuleka ng'oyimiridde. Njagala paying attention kweno video gitambuze. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC kasitonda bangazize basebo ne banyabo eno nkwegayiridde nfukamidde mu mutima taata mama nkusaba gitambuze. Tandise bwenti Zaid Lighting Store bakutegeeza nti tuyina amataala basebo ne banyabo. Bannayuganda mbadde mu spendinga nnyo ssente ku masannyalaze. Kasitojja ku Zaid Lighting Store tuyina amataala ga sola. Gwe kitwale nti amataala gonna gobadde okozesa security lights zobadde okozesa ewaka zibadde z'amasannyalaze. Ogenda tandika okeekereza amasannyalaze ojja ku Zaid tuyina sola. Tuyina amataala ga sola ng'ate galiko sensa nti kasita buziba gessaako gokka kasita bukya gejjako gokka. Gwe wenna ayagala ettaala zino ogenda kuba ku simu ezo wansi. Tuyina n'amataala mangi nnyo aga buli kika. Now back to the point. Okusinziira ku mateeka agaasayiningibwa Mwami Museveni omwaka oguwedde, kwaliko etteeka erya Building Control Amendment Act. Etteeka lino baasooka ddireeta mu mwaka gwa 2013 ne baleeta regulations mu 2020. Kati omwaka oguwedde ogwa 2025 baddamu ne baliteekamu ennongoosereza. Ennongoosereza ze baataddemu ze ziri likely okufuula bannayuganda homeless. Gamba homeless. Enfunzi. Bino togenda biwulira ku TV ndala oba radio wano okawuka. Yensonga lwaki bantuuma erinnya erya Kali Lugambo Pro Max. Simanyi oba mumpulira, njagala mumpulire bulungi nnyo. Yensonga lwaki microphone eno njitagaza kuba saagala muntu yenna asubwe ensonga eno kati njagala ogivuge. Okusinziira ku tteeka bassebo ne bannyabo kigambibwa nti mu Uganda bw'ozimba ennyumba yo ng'ewedde bweti oyina okusooka okufuna olukusa okuva mu gavumenti okuyingira amakaago amatirimona. Etteeka lino lirimu ebintu bingi naye bassebo ne bannyabo ngenda ddi kumenyera gwe munnayuganda ndaba osobole okumanya ekinyusi ky'etteeka lino. Wabula oba olemye okuntegeera ate ngenda kuteekerako ne ka vidiyo k'omwami omu annyonnyodde ensonga eno oba oliawo onoosobola okumanya ensonga nga bweri. Bassebo ne bannyabo bampita Simple okuva mu Zaid Lighting Store. Tuyina amataala gonna mujje mutuwagire. Tusimbudde. Building your own house in Uganda is governed by strict regulations, primarily the Building Control Act 2013, Building Control Regulation 2020, and the newly assented Building Control Amendment Act 2025. Okuzimba amakago mu ggwanga Uganda kati kuli governed by the government. These laws mandate safety, structure, integrity, and proper planning to prevent illegal. Kati tusimbudde. Here are the key legal requirements for building your own house. Amateeka ge weetaaga okuzimba ennyumba yo gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Ate ekisinga okwewuunyisa mu mateeka gano bassebo ne bannyabo. Remember, kati kankuzzeko emabega katono nkulage lwaki ebintu bino bigenda leeta bannayuganda obuzibu. Gavumenti eno
kigambibwa mu budget gye bagenda ofulumya mu bbanga ttono nnyo from now. Budget eno it equates to almost 80 trillions. Obutabalika 8. Amazima go omusolo bannayuganda revenue gwe tukolektingamu tekusobola kuweza trillions 8. Financial year ewedde bakolektinga omusolo gwa trillions 3 plus. Era ne bajubilatinga nga bahitinze their point. This time round bagambe tuwagala 4.5 trillions. If I'm not mistaken, but 4 point something trillions. Ze baagala. And of course, how are they going to get it? Last time they got 3 trillions. Kiba kitegeeza bagenda fuba nnyo okulaba nga bagijika bannayuganda emisolo. Tewali kintu munnayuganda wa leero kyasinga kwagala nga kwegulira kataka ke na kwezimbira kayumba ke. Buli omu kirooto kye. Buli mwana akeera mu sito ogenda okukola. Buli mwana akeera mu sito ogenda okukazana. Nina kyali wange awo mu sito namuguddeko olunaku lw'ejjo atunda amasimu lwakuba nerabidde okwogera erinnya lyansalira nga amasimpo mwana weewala ebyokola. Kyali wange kimanyi vidiyo eno ogiraba. Oli wakabi. Kati yegwe omukwikiza gyempa. Nga kyali wange oyo akeera mu sito ogenda otunda amasimu. Tewali kirooto kyasinga kwagala nga kuba na kapoloti ne ukaba 5 kwa 5 azimbeka akayumba ke bassebo ne bannyabo. Awo ne landiro tewali kisinga kulumya muntu. Ennaku z'omwezi kasaziwera 28. Buli mupangisa ate kiri ku side zonna landiro lino omupangisa emitima ligitandika batujja anampa sente zange. Oli agamba sente za landiro ngenda zijjawo. Kyokka nga bayina okwebaka. So kati buli mukozi akeera mu kibuga okukazana ekirooto kye kwe kubanga ayina akayumba wabeera. Kati bassebo ne bannyabo womala opatikana onoonya ssente ogula kapoloti teweerabira kupatikana n'opatikana onoonya ssente ez'okugula materials ozimba. Teweerabira kupatikana nnoonya ssente ez'okukkiriza okuzimba. Ate womala okuzimba teweerabira kunoonya ssente ez'okukkiriza okusula mu nnyumba gye weezimbidde. Tuli ffenna bannaye awi together. Ngenda maaso ne bagamba nti bannaye bazzukulu ba Kagodo twakoze business Zaid lighting store. Bannaye mujje mutuwagire tuyina amataala. Yes, gonna agasola n'agatali gasola. Kati gwe sebo banya bandaba njagala tuwulirize. Bagamba ezimu ku regulations legal requirements ze weetaaga okuzimba ennyumba yo ze tulike essaawa zino. Here are the key legal requirements for building your own house in Uganda today. 1. Land ownership. Kati land ownership omukulu agitutemedde. Registered land title. Weetaaga registered land title. You must prove legal ownership of the land where you intend to build. Registered land title. Kati waliwo abantu abamu nga taata waayina ettaka n'abako waamuwadde oyina okulaga ekyapa ekyo. A registered land title. You must prove legal ownership of land. Tebaagala bantu kuzimba ku ttaka litali lyabwe oba okulibba. Ekyo kyo nkiwagira. Tugende mu maaso. Physical planning permission. Before starting construction, you must obtain development permission from the respective local government physical planning committee, as the entire country is designated as a planning area. Weetaaga okubeera ne physical planning permission. Eno physical planning permission ogijja mu local government ya district gy'olimu nti oli Mubende genda ku wali eri ku district ofune physical planning permission. Eno togendayo wali ku district kusinekayo mannyo, ogendayo n'akasente.
kesimanyi muwenda according to the districts okuzimba. Ensonga lwaki nagambye nti bantu bangi bagenda sigala homeless. Ate otakola bino bassebo ne bannyabo biri punishable by the law. Abantu bagenda malira makomera kubanga omuntu tosobola kuŋŋamba nti omuntu apatikanye day and night okunoonya ssente z'okugula akataka. Ate atandika okupatikana okunoonya ssente z'osasula simaya physical planning akira biki pamiti biki. Abantu abasinga abamu bajja bikola yes, naye abamu bagenda gana ng'agamba mu butuufu mpulira nkooye emisolo gintuuse mu bulago nkooye, bagenda maliriza bayingidde amakomera. Ekyo nkigambye. Now ekyokusatu ng'ovudde ku physical planning permission ogenda kwetaaga zoning regulations. You must ensure the construction complies with local zoning rules, residential, commercial or agricultural, and respect setbacks from roads, wetlands and neighbors. Tuli ku key legal requirements ze weetaaga okumanya gwe munnayuganda ndaba nga tonnaba kuzimba makaago. Abantu byaddala munaye baakowera ddala okupangisa. Kati waafuna akasente ke akatono n'agula akataka ke, ayagala at least ne wassaako akasiisira ka staafu nawe ateeka oluba. Naye bassebo ne bannyabo amateeka amakakkali gatabuse. Tugenze ku kirala. Number 2 key requirements, mandatory approval and permits. Wano wewali ekinyusi. Remember nagambye opatikanye day and night onoonyeza ssente oguza akataka mu bulumi oluusi tekanaba nakuggwayo, oluusi olidde looni. Ate olumala okugula akataka n'ogamba akataka nkafunye, oba wakakamala n'otandika olowooza ku ky'okuzimba. Olina okugula seminti, olina okugula omusenyu, ebintu baabyongeza eby'okuzimba. Kati gwandaba nga tonnaba lowooza ku ebyo. Waliwo kye bayita mandatory approvals and permits. Akantu kawulire mandatory approvals and permits. Oyina permits ze weetaaga ng'ate zino bassebo ne bannyabo permits essatu z'olaba zino zonna tekuliko ya bwereere. Eno gavumenti yagadde akasente. But of course emisolo gino munnayuganda weetaaga n'ogisasula kituufu. Naye ewasinga okuluma bannayuganda is emisolo gino bagisasula and they expect service delivery, but of course tebafuna buweereza. Yensonga lwaki abantu bekenenya nnyo nga batusasula omusolo. Naye tugenze ku mandatory approvals and permits ze weetaaga. 1. Building permit. Weetaaga building permit. Kanka highlighting. Section 34 of the Building Control Act requires a valid building permit from the district or urban authority building committee before any construction. Nga tonnaba tandika zimba, jukira ennyumba bagambye weetaaga pulaani. Eyo pulaani nayo ya ssente. Plan olina ogitwala ku district bajja approving. Olumala nayo ojja approvinga ezo ssente. Olumala okufuna plan n'ojja approvinga weetaaga ate building permit. Nga tonnaba zimba. Naye basajja mwekoma nnyoko. Kankuddiremu tree eno ogitegeere bassebo ne bannyabo. Okedde ku makya ozunze ogeze mu kibuga, Katonda akuyambye ofunye ssente owezezza milioni zo nga 5, ofunye kapolotiko lukafuna. Jukira mufuna kapoloti yako olina osasula buloka, olina osasula chairman, ezo zonna ssente okawulira. Now olumala funa kapolotiko ngamba nkafunye, kati njagala zimba nnyumba. Nga tonnafuna heddeke ya kutandika nnoonya ssente za seminti.
oba olina osooka ofuna kye bayita pulaani y'ennyumba gy'ogenda ozimba. Eyo pulaani si ya bwereere. Olumala ofuna pulaani, olina okugenda pulaani eyo ne bajja approvinga abakulu ku disitulikiti oba ku kanso. Ezo nazo ssente. Olumala okwaprovinga pulaani eyo, olina nga tonnaba kuzimba, olina osooka n'onoonya ssente z'ebikozesebwa. Naye bagamba tolina kuteeka bikozesebwa ku sayiti nga tonnafuna kye bayita building permit. Olumala ofuna building permit then olyoka oyiweyo. Eyo building permit nayo ya ssente. Okitegeera? Ne bagamba nti approved building plan, eno yo njogeddeko. You must submit architectural and structural plan prepared by a certified architect or engineer. Eyo ya ssente okuzimba. Occupational permit, kati wano wasinze okummalamu amaine ng'aba Mukama Katonda twalyaki bannayuganda. Ng'ovudde ku building permit, ozze ku approval building plan, olina osasula kye bayita, olina okuba ne kye bayita occupational permit. Once the house is complete, you must apply for an occupation permit starting that the building was constructed in accordance with the approval plan. It is illegal to move into a house without this permit. Jesus is Lord. Olosho. Lwaki nkoze video eno? Many of us tugenda maliriza nga tugenze mu makomera lwa nsonga tugenda kukola ebintu bino nga tetumanyi mateeka gano. Etteeka lino lyayisibwa, Museveni yalissaako signature, liri enacted. We bakwata bagenda kusiba. Nabagamba nti almost 75% of the people abali eruzira oba makomera abasinga emisango gye baakola tebagimanyi. Lwaki? Abasajja baakola ssemateeka ne bamukweka eggwanga. Munnayuganda bakusiba, bakusomera omusango ng'oli mu kkooti nga mu butuufu omusango wagukola mu butamanya, naye guba musango gwali. So gwe munnayuganda ndaba olabika oyolekedde okusibwa, wooteegendereza. Okategedde? Now bakugamba olumala oggula ettaka, ofunye pulaani, ofunye building permit, ozimba ennyumba yeewedde mu bugubi obw'ekitalo, kase ennyumba eggwa, nogamba bannaaye nfunye essanyu bla bla bla. Ate weetaaga okufuna occupation permit. Olwalabyako n'enfa, jjukira nali nafadda ne ŋŋamba ne Mukama Katonda, ffe bannayuganda tuwazza gwaki mu nsi eyaffe? Ebintu ng'ate bisusse. Gino yonna gyonna misolo. Abantu bagenda tuuka ekiseera beetamu okuzimba, bagambe bannaaye kansigale mu bupangisa. Naye gwandaba njagala kubuuza ekibuuzo. W'otunuulira percentage, kale ku kyalo kyo bantu ki abasinga oba n'amayumba g'abapangisa n'apartment? Gwe teweebuuza kibuuzo lwaki abasajja abali mu gavumenti bazimba ennyo apartments? Naawe omunaku agambye akambe mu kibuga Kampala kangende wa Kisongole ka politika neeberera eyo. Bagenda tandika omumenya amayumba g'abantu. Abazimba amayumba ago, gwe osobola okuzimba ennyumba kuba okimanyi weekend tebayitamu. Yes, ogenda tuuka ekiseera, nabagambe tugenda tuuka ekiseera ababadde bamanyi nti bamenya nnyumba ziri mu ntobazi
batandike n'ommenya ennyumba eziri ku lukalu olw'ensonga nti bagamba temwagoberera mateeka gano. And trust me, wallahi billahi tallahi bagenda mmenyayoko ku nnyumba eziwera 5. We bazimenya bano abatannabazimba bagambe obusajja buli serious. Bagenda zimenya ekyennaku nti bagenda twaliramu abanaku. Bannayuganda ekijja si muntu mutandika oteekateeka emitima gyammwe abalina puresha osobola okugamba Katonda nze ntwala nga bukyali kubanga wano wetulaga. Amanya bampita simple nyongera okutegeeza nti ku Zaid Lighting Store tuyina amataala. Bassebo ne bannyabo oyina faamu yo, oyina ka business ko nga weetaaga okukamonitaringa, njagala olabe gadget eno gye twakuleetedde kuba ku simu ezo mbalinze. Katulabe tukomewo. Okay, now tewali kintu kye twetaaga mu mayumba gaffe nga kye bayita security. Bassebo ne bannyabo kati ekintu kya security twakimaze. Oyina faamu yo oba oyina garage, waliwo abalina garage nga bakuuma amamotoka, oyina ebintu byotaaga security, tukuleetedde kamera eno bassebo ne bannyabo. Eno kamera ekyenjawulo ekyawukana ku kamera za bulijjo, teweetaaga kuba na computer oba na monitor. Eno kamera first and foremost ofuna linki ku simu yo gy'olabira buli kimu, omonitaringa amaka go oba kyoyagala omonitaringa ku simu yo. Kamera eno si ya bbeeyi nnyo, ya layisi nnyo nnyo. Ogenda kukwata $370 tugikuwe. Ekisooka teetaaga masannyalaze, erina solar panel. Ekyokubiri togenda kwetaaga nti simanye ebifaananyi birimu, simanye enzikiza. Kamera eno gy'olaba bassebo ne bannyabo eri state of the art. Zino kamera ze bayita zijjenzi kamera, eriko ettaala zaayo ate kyeyina bassebo ne bannyabo eno kamera erotatinga kye bayita 360 nti esobola okukwata gwe just oyina enkoko zo kiyumba kya nkoko, oyina faamu yo ogiteeka wakati nebanga etambula all round ate nga si ya masannyalaze nagambe ya sola. Abasigadde bajja kugamba $50 naye gwe ssebo bannyaba ndaba nze ngenda gikuwa ku $37. Kati muganda wange MP Jesus ekasambya nyambira omugagga bakayimbi ku Coffee Factory nti kano nkamuleetera, oba ayagala oba tayagala nze ngenda kamuleetera, alima oba nampa sente oba tampa kangateeke ku taxi. We buli bungi bannaaye akagala essimu eyo gy'olaba wansi awo kuoba okuba twabagabe tugenda kutuusaako buli kimu kyoyagala. Tuyina eno yo tuyinawo n'endala ate etali ngeno ngenda gikuleetera naye sooka ogule eno then tugende mu maaso. Bagiyita Geek Space ekwata n'ebyokumwezi. Bassebo ne bannyabo bampita simple. Vuga video